weewaawo omunyumya akuvuganya oluwayo ddala nkindikira mboozi kubanga kawanko akindikira empuuwa ku mutaliko kale nno awabeera ekisaaka mukenula wennyini akanulo akakuba akazza gwe bw'owulira okugugulana okw'amaanyi ennyo mu ntukulu tobuuza olina kusikayo busisimiya oba entukulu olabike engeri naawe gy'ozinamuko amagiringijje okufaananako ag'abasirisindi gye bazina kubanga obeera ofunye ekinaakutaasa bagamba ow'oluyiringi talya maluma ate ow'ekitimba kye tanyaata nze munnabusiro musisi bosa Geoffrey enkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya ndisaava kubanga ni mwana wabambeja nze Ssengule wa 222 era nga okutakabalira lulimi Luganda wano omukutu ogw'Olulasangeye tuliwo ku saasaanya lulimi Luganda kulwagazisa mwe kubajjukiza bukulu bwalwo twagala tubajjukiza obukulu bwalwo lubagazise mu lwagala ennyo ate n'okuluwagira twagala mutandika okuluwagira nga bemuwagira ebintu ebirala bw'otuuka ku YouTube ng'eno Olulasangeye sooka olaikinge okomentinge osheyalinge oba ogabaneko ne bannaffe ku bintu eby'ensonga era eby'amakulu bagamba nti ekikwanguyira okyanguyira ekikajjo okirya kibisi okiri ekyo kyenti ng'olidde eddagala kale ebintu bwe bityo bagamba ebirwa bikyuka obukindi bwawula eddosoola ku nkosi tuseewo Jeni ndiraye omukyalo ono Mulasangeye yiya kakati ekitabo kino bakiyita nketta mu bizinga tukitandiseeko bakiyita nketta mu bizinga nketta mu bizinga essuula esooka eyitibwa nketta mu bizinga naye ng'ekitabo kyo nga kyo bakituuma nketta mu bizinga byeyugoyugo njagala mwawule kino nketta mu bizinga si kyekitabo abamu balowooza nti ekitabo kino bakiyita nketta mu bizinga nedda essuula ekitabo nketta mu bizinga byeyugoyugo naye kirimu essuula eyitibwa nketta mu bizinga yeesooka kakati kino kyawandiikibwa Edward Kikonyogo Namutete Kawere mukadde waffe yabeeranga yiri eri Namugongo manya Najjeera kakati yatuva dda ku maaso yeebikka olubugo ku maaso naye ekitabo kye kirungi era kinyuvu ffe wano katukibaweereze ffe wano katukibaweereze katutandise essuula eno esooka egamba nti wuliriza ssuula ku ssuula bwe tusoma essuula esooka nga tukoma awo tunadda mu ssuula endala tugenda tugattako bugasi naye musubscribinga ennyo ku mukutu guno bambi ate mutuwe amaanyi mikwano gyange bw'oya gitera okumbuuza engeri amaaso gange agaali ag'empujjo gye gaatereeramu era ne bwe nakutuka ekiwalaata ekyembagirawo ekitaali mu lulyo ate n'ennyindo n'ensongola okubannyonnyola bino nga bwe byajja nali nteekwa buteekwa okubawayiza ebyantuukako mu ssematalo ono owajjo ly'abalamu bye nali nnyimye amazzi naye nno bwe nanyumizaako kagafumba n'enfiira bulago zange oba enfa bulago bo kwe kuntayirira niyumizeeko n'abalala era baludde ddaaki ne bankuulamu omwasi be twasomanga nabo bamanyinga Kakundugulu erinnya lye bampaatiikako ne lisimba emmizi ate bo bwe twazirwanako banzijukiranga Kasiribiiti ebyekkololo nga Saajenti Ŋŋooŋo simusudde Tololo Girigiri Mbagasi n'Eggonda ebyo byo mbirekedde bannange abalala babirombojjeko naye ebyange nja kubitandikira mu nsi z'Abawarabu agamba nti nga tumaze okukekkiriza ennyago mu nsi nnyingi ddala twatuuka mu nsi z'Abawarabu eyo nno munnange gye nnyingirira mu kitongole ky'obukesi bwe twamala okutendekebwa okubangulwa era n'okukenkusibwa mu katoola w'ebintu ne tubuuzibwa ebigezo ebyalumya buli omu ogw'engulu bwe kityo nga bamutumaze okubikuba olukumuutwe n'abalala nga babitudde ku nfeete Saajenti Kwita Mutaamu omuyugoyugo era eyali omugabe waffe Kopolomonyo Odeku Figo Mukombankuyege Kataayi Palalemo Byomere Ludyeku era nange Kamwakoogera kalamanya gajja kukusesa Kamwakoogera twalondebwa agamba nti twalondebwa mu gubinja gw'abantu nga 8 olwo tugende tukette mu bizinga ebyeyugoyugo ebyetondese wakati mu bwengula bw'eriyanja di Pasifika ebyali biwambiddwa Abajapaani era bwe basinziiranga okuteganya amaato g'abamawanga amagatte okujjako nze
bannange bonna baali basajja njasabigu, enjasabigu z'abasajja abatayisikanga mu maaso wadde akatono oba okuwetwamu ennoga. Buli omu ku ffe yalina kyatwalirirwa okuketta. Nze nabinikibwako gwa kuketta gusaawe, ate ogusaawe ogw'ennyonyi nga nina n'okugukuba ekifaananyi nekennenye era nkuba ennyonyi ezigugwako oba ezigukkako ebifaananyi, ate era nekanye embeera n'enkyukakyuka z'obudde mu bitundu ebyo. Naweebwa emyezi 2 gyokka okutuukiririzaamu bino byonna. Nali nno oluyugoyugo nga ndukuba budinda era nga n'olujapaani nkusuwazizaamuuko.